Awakati ng'ebyobufuzi bigenda maaso n'okuba nti byegiriisa mu ggwanga nnyaffe Uganda, ng'ate tugenda maaso n'okuba nti tusemberera akalulu k'omwaka 2024 ng'ate tugenda maaso n'okuba nga tusemberera akalulu ka 2026 ng'omwaka tukyali mu gwa 2024 wabula nagwo nga tutandise okuba nti tukuba empemba wemba ez'okulaba nti nno tugukuba mabega mu bufu obumu oba obulala kuba we twogerera masekati gaago ate wagenda dda maaso n'okuba nga tugatuukamu ebyobufuzi byandiba nga bigenda kuba nga bimalawo bangi, abandi bakugenda maaso n'okuba nga emirimu bagifiirwa, abalala bakugenda maaso n'okuba nti bafunamu, ate abalala mu bufu obumu oba obulala wataba kwegendereza n'okusuulamu akaba kisobola okugenda maaso n'okuba nga kibaawo. Ekifaananyi kyogenda maaso n'okuba nga olaba kya mukulu ow'ekitiibwa Mpuuga ng'alina omukulu amanyiddwa nga Simon Njala Kaggwa oba Simon Kaggwa Njala, nga Simon Kaggwa Njala akola wali ku mukutu ogwa NBS TV, ate ow'ekitiibwa Mpuuga Member of Parliament akiikirira abantu b'e Masaka mu bufu obumu oba bulala. Ekifaananyi ekyo kyagenda maaso n'okuba nga kikubwa gye buvuddeko ennaku z'omwezi zaabadde 21 omukolo ogwo gwategekeddwa wali e Masaka. Simon Kaggwa Njala musajja omu ku basajja abaweebwa ddala ekitiibwa wano mu media industry y'eggwanga nnyaffe Uganda, era nga y'omu ku basajja abakyaza political shows oba shows ezikwatagana n'ebyobufuzi, era nga musajja host mulungi nnyo nnyini ddala. Wabula oluvannyuma lw'omukolo ogwo gwagenda maaso n'okuba nga gutojjera e Masaka wali, ng'era omu ku baali kazindaalo n'okulaba nga enteekateeka zigenda maaso n'okuba nga zitambula bukwakku ez'omukolo ogwo, ye yali Simon Kaggwa Njala gwogera maaso n'okuba nga olaba kino kyagenze maaso n'okuba nga kimuleetera obuzibu era n'akabaate akawaggulu. Okusinziira ku mawulire agagenda maaso n'okuba nga gatuukawo, omukulu ono bagenze maaso n'okuba nga bamuwummuza wali ku NBS TV oba bamutadde ku koligo oba ekikaliro kyakumala ennaku 14 bweddu nga tagenda maaso nakuba nga akola. Ensonga lwaki bagenze maaso n'okuba nga bamuteekako ekoligo lino lwa nsonga nti omukulu ono yeetaba ku mikolo gy'owekitiibwa Mpuuga n'atakoba kugyetabamu kokka, wabula n'abeera nti yakakasa bulungi nti buli kimu kigenda maaso n'okuba nga kitambula nga bwe kirina okugenda maaso n'okuba nga kitambula. So it is alleged that Simon Kaggwa Njala breached the ethical guidelines of the media organization, and that is NBS, which requires its staff to be non-partisan. Ekigambibwa nti omukulu ono yagenze maaso n'okuba nga amenya amateeka oba ebiragiro ebirina okugobererwa omuntu wakola wali ku NBS TV, omuntu alina genda maaso n'okuba nti olaga sayidi y'ekibiina kyogenda maaso n'okuba nga ogwamu. Ekyokuba nti omukulu ono yagenze maaso n'okuba nga aweebwa sasipo oba nga awummuzibwa ku mirimu, kyagenze maaso n'okuba nga omu ku bakulu enkya ya leero mukulu Dalton Kaweesa okuva wali ku NBS yagenze maaso n'okuba nga ayatula amawulire gano mu bufu obufaananako bwe butyo mu mbeera emu oba endala mukwano gwange, ate n'agava mu nsonda ez'esigika gagamba nti waabaddewo n'olukiiko oba meeting eyagenze maaso n'okuba nga etuula ng'erimu abakulu abatwala NBS awamu n'ekitongole ekyo ki Next Media, era nti olukiiko luno lwabadde luwanvu nnyo nnyini ddala nga bagenda maaso n'okuba nga boogeramuko wano nawali. Waliwo oluvannyuma lw'ebyo n'okugenda maaso n'okuba nga biba, Simon Kaggwa Njala olwategedde nti agenze maaso n'okuba nga awummuzibwa ku mulimu gwe wali ogwa NBS, yagenze maaso n'okuba nga agenda ku mukutu ogwo ogumanyiddwa ng'ogwa Twitter abandi gwe bayita X, n'agenda maaso okuba nga ateekayo bako bwadde bugamba nti friends, over the next few days while on a break I will be connecting with the children born with the hydrocephalus and spina bifida complications. Join me in the drive to get some foodstuffs, pampers, and so if they too long to share the joy of living with us.
I thank you. Omukulu ono yagambye nti ebbanga lyagenda okubanga amala nga atali ku mpewo, n'agamba nti mikwano nga ŋŋendako mu ka break, ngenda kubanga nkwatagana n'abaana abagenda maaso n'okubanga bazaalibwa n'embeera emu oba endala abatalina mwasirizi mbuufu obwo. N'agamba nti abantu mugende maaso okubanga omukulu ono mumukwasizaako agende maaso n'okuba nti nno akola charity eri abaana bano. So abandi ne bagamba nti bino ku bimu byasazeewo kubanga omukulu ono agenda kukola ebbanga lyatagenda kubanga ali ku NBS TV, ajagenda maaso okuba nti akwasaganyiza emirimu gye mu buufu obumu oba obulala. Wabula njagala okujjukizaako nti mu nnaku ezaali ziddirira nga omukolo tegunaba kubanga gutegekebwawo gw'Oweekitiibwa Mpuuga, omukulu Simon Kagwanja yali alumba 1-on-1. Buli muntu yali agenda maaso okubanga alumba Oweekitiibwa Mpuuga, yagendanga maaso n'okubanga abawa ebyabwe nga bwe babyetaaga. Baitha njagala okujjukiza nti n'omukolo gwe gwaggwa, Simon Kagwanja yapostinga a tweet eyo okuva Oweekitiibwa Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. A tweet eno yalimu obubaka bwengenda okubanga nkusomera, wabula Simon waggulu yateekako caption yali egamba bamulanga bwerere Mpuuga teyabba. Bigambo bya Simon Kagwanjala. Bagenda maaso n'okubanga akakasa bonna bagenda maaso okubanga bakipininga era nga bakiteeka ku mukulu Oweekitiibwa Mpuuga, anti oba oliawo yagenda maaso n'okubanga ali aseeteza abannansi okuva mu kitavu ky'eggwanga. Omukulu Simon Kagwanjala yagenda maaso okugamba nti nedda, Mpuuga teyalya, Mpuuga teyabba nga bangi bwe bagenda maaso okubanga bagamba. Mu tweet eyo gyagenda maaso okubanga asharinga Simon Kagwanjala, tweet yali egamba nti neebaza Oweekitiibwa Mathias Mpuuga okwebaza Katonda ebyo byamusobozesezza okukola okufaananako n'abawandiikibwako mu Bayibuli, abeebaza Katonda. Oweekitiibwa Mpuuga teyeegaanangako oba okutyoboola Namulondo okuva lwe yatandika ebyobufuzi. Nkubiriza bannabyabufuzi okuwuliziganya, okusiŋŋanamu ekitiibwa ate n'okusonyiwagana. Nsaba Katonda ayongere Oweekitiibwa Mpuuga n'ab'omu nju ye omukisa, n'ateekako omukono Katikkiro Charles Peter Mayiga. So mu buufu obwo nabufaananako bwe butyo, mukulu Simon Kagwanjala abadde era akyagenda mu maaso n'okubanga akola obubaka bungi nnyo nnyini ddala obulaga obusungu, n'okubeera nti alaga nti ye oba oyagala oba toyagala ali ku sayidi y'Oweekitiibwa Mpuuga mu buufu obufaananako bwe butyo. So bwogera maaso okuba nti otunuulira emikutu gye egy'enjawulo, mukulu ono abadde agendanga maaso n'okubanga alaga nti teriyo muntu yenna gyagenda maaso nakubanga ayimirira mu kkubo ly'Oweekitiibwa. Abayidawo akantu ako abaana bagenze maaso n'okubanga bakapostinga, ne bagamba nti singa Kagwanjala addamu okwetantala okubanga ayitako wali ku geti ya NBS TV, nti bwe batyo bajja okugenda maaso n'okubanga bamwaniza bamugambe no way for you, tojja kubanga okkirizibwa kuddamu kubanga oyingira wano oba oyagala oba toyagala mu buufu ofaananako bwe bityo. So ebibuuzo bingi bikyagenda maaso n'okubanga bisituka nga bandi bagamba nti ddala kyagwanidde Simon Kagwanjala ogenda maaso okubanga awumuzibwa ku mirimu gye, wali okuva ku Nabasa oba NBS TV oba jasibadde balina agenda maaso okuba nti bamukangavvula mu ngeri endala. By the way, yawandiise n'obubaka obwadde bugamba nti to every action or decision there is a price to pay. Some prices are sweet, some bitter, while others are bittersweet. Regardless, always be ready to pay a price. Nti eri buli kintu kyogenda maaso n'okubanga okola, manya waliwo omuwendo gw'olina ogenda maaso n'okubanga okisasulira. Ensasula ezimu zibeera mpoomu ate endala ziba nkaawu, wadde ng'ezimu zibeera ziwoomera ate nga zikaayirira. Wabula beera mwetegefu ogenda maaso n'okuba nti osasula omuwendo. Ekibuuzo gwe guno omuwendo gwagenda maaso okubanga asasula basidde omusuzuzi erinnya lyange Agaliwo Omukutu likinga.